abange eradde mirembe mwenna abatudde ku ntebe nammwe abali ku mikeeka simanyi mundabye ne muntegeera omanyi nakyukana ndyawo ntyo nagalaali bwe nvaayo n'ondaba muli olowooza nti apaano ono temuuve kalungi nga yakula bubi so nkwerabiza nnyo keeyafa jjo n'otyaba amazina ababeerawo ffe tukubuuza ti owange tozina tuli ku Lumbe kati nno bwe ndifa mujjukiranga abalinzi kanziikwa n'ejjita mmaze okulama ngenda okuboggoza jjita emagombe ne Walumbe yennyini asiba empina zina akafuula abansooka okgendayo emagombe balinneewuunya omufu omupya okwetoliza ennyo simanyi oba Walumbe ayiisa ku mwenge apaana twandikombye omubisi olwo lwe ndituuka jjajja ddali yakko ne batenda mmwe muludde musaawa wagazi we tulituula nja kujja n'ejjita mbasanyuseemu buli bul'omukombi lwe ndituuka munninde yeekolera itongwa gegange musibye mutyo bamusuze mutyo okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nnyongera okukujjukiza togwo gwakunnyambako okuntambulizako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakunamya mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta kakati Simon Muyanga Lutaaya nina ekibuuzo ky'olunaku olwaleero kirwadde ki His Excellency Bobi Wine kye yakusiiyisa ekyo ky'oli mu kumwetakuliza olunaku olwaleero Simon Muyanga Lutaaya omukozi wa Baba TV kirwadde ki His Excellency Bobi Wine kye yakusiiyisa ekyo ky'oli mu kumwetakuliza olunaku olwaleero kubanga tulaba olunaku olwaleero mu programu yo ku Baba TV buli kumakya no Bobi Wine no program buli programu gyokola ogitambuliza ku His Excellency Bobi Wine ogimutambulizeeko nga munnabyabufuzi kubanga ne programu ya byabufuzi naye programu yo eraga yeekubidde nnyo oludda programu yo eraga ekkakkanya nnyo His Excellency Bobi Wine programu yo eraga ezoleya nnyo His Excellency Bobi Wine kyenvudde nkubuuza munnange kirwadde ky'omusajja oyo kye yakusiiyisa ky'oli mu kumwetakuliza olunaku luno olwaleero singa bakubuuza olunaku olwaleero nti kikyobanja His Excellency Bobi Wine ku lw'omukwano gw'alina omungi eri abantu abatuuka n'okumusondera emmotoka atambule ng'ali safe basobola okusonda bakulirire in case His Excellency Bobi Wine wamuwola nga mukyali banaku wamupangisaako ku kivvulu n'agaana okuyimba ng'omubanja mu ngeri yonna wallahi bannayuganda basobola okusonda ssente bazikusasule olekeraawo kumwetakulizaako ebirwadde by'ataakusiiyisa sigaana kirabika naawe oli ku mulimu kirabika baakuwa akasente okukkakkanya His Excellency Bobi Wine naye waliwo kye tuyita okwanamya kino ky'oli mu kukola eky'okuvuma His Excellency Bobi Wine tekikyali kuvuma kyokka tekikyali kukkakkanya kwokka wabula essaawa eno kufuuse kwanamya nti buli kintu kibaako essaawa era n'ebiseera ebigere singa oli kisussa nnyo olifuuka omusiru mu maaso g'abalabi buli lwojja n'okola programu ey'ebyobufuzi nga n'ekirungi kya Bobi Wine okinoonyamu ekibi kyakyo ng'ekibi kya Bobi Wine buli budde oba oyagala okirabise munnanga abantu batuuka okukulaba ng'omusiru batandika okukulaba ng'alwana entalo zo kakati ze nkuwa tips z'ennwana entuufu bakama bwe baba bakusasula ovumenga His Excellency Bobi Wine balage nti tebaakusasula obakola ekintu ekitafaananya nsi nti wasasulwa Bobi Wine mubeereko once in a week neto mubeereko nnaku 5 mu wiiki ogenda kufuuka omulalu kyokka gy'okoma okumubeerako nga ye takwanikula kitegeeza ogenda kufuuka omulalu kakati bakama ab'engeri gye baakusasula leka kufaanana alwana entalo z'olw'okuba oyagala obbasanyusa ekyo ky'oli mu kukola olwaleero tukiyita kwanamya nkiddamu ekyo ky'oli mu kukola olwaleero tukiyita kwanamya essaawa eno Simon Muyanga Lutaaya nkulaba ng'obukazi bw'oku mizigo obuyombi era obw'olugambo era obugeyi akakazi k'oku mizigo akageyi bwe kakulaba nga toyina TV nga katandika okukugeya ne bannange oba Habiba yayagaza ki lukoda
akasajja kanaku Habiba n'atukanga okuzungira mu mayumba gaffe alabenga ina makasi paaka alabenga ina ne Angelo akasajja kakopi tekasobola adde okumugulira TV tuba tuli awo nga lukoda akawungeza jja kala ne TV kibuto aguliddeko ne kadikoda ka Star Times olwokuba kana kakazi kageyi olwokuba kesosa ku bantu olwokuba kazalawa buli kintu kagenda gamba naye era TV mucho guno mulembe bakyalaba TV z'obubuto simuli TV z'obubuto alino naleeta okuleeterako dikoda naleeterako ya Star Times ey'emitwalo ena okutali natigiyo kwe batalabira mipiira wakiri lyalireese Go TV kubanga Go TV eyina channel ezimu ezikola bweziti ne bweziti wakiri yalikoze bwati ne bwati olw'okubanga ko kageyi ne bwolifuna ekyo bulijjo kye kakulangira era still kagenda sigala kakulangira. Simon Muyanga Lutaaya alinganga akabwa k'omukyalo buno obuli amagumba ne lumonde. Muyanga Lutaaya olinganga akabwa k'omukyalo buno obwakundugga nga n'akabwako buno obuluma abantu n'otawona singa tebakuddukira mangu kubanga baba tebabugema. Olinganga akabwa akataagemwa ak'omukyalo akakundugga akali amagumba ne lumonde. Akabwa k'omukyalo kaboggolera omuyise n'omugenyi kaboggolera yeetisse n'agenda awuba emikono kakati saagala ofaanagane ng'akabwa k'omukyalo okuboggolera omuyise n'oyo akyamye ewaka. Akabwa k'omukyalo akatuufu kaalibadde kafo kasinganga nnyo ku bakyamye waka so si bayise naye essaawa eno Bobi Wine ne waba takyamye wuwo oyagala omuvumi oba oyagala omwogereko mu ngeri emutyoboola. Bobi Wine ne waba takuliiko oyagala omukkakkanye mu ngeri emutyoboola ne munnange buli lw'oyogera ennyo ku His Excellency Bobi Wine ofaanana akabwa k'omukyalo akataagemwa akakunduvu akawangaalira ku lumonde n'amagumba. So nno munnange bw'oba okola ebintu ebyo tobyanamye nnyo okufaanana akabwa k'omukyalo oba tobyanamye nnyo oleme kufaanana kabwa ka mukyalo. Okwogera si kibi naye kikyoyogedde nawa wookyogeredde. Simon Muyanga Lutaaya okwogera si kibi naye kikyoyogedde nawa wookyogeredde. Simon Muyanga Lutaaya oyina abaana eka oswala mu maaso g'abaana bo nkakasa abaana baabo obuwala batuuse n'okufumbirwa. Oyina bakoddomi bo saasirako ku baana bo naddala ab'obuwala abo abatuuse okufumbirwa oba balina abaami baabwe oba balina baboyfriend baabwe basaasireko babba baabwe oba baboyfriend baabwe baleme kugamba nti wazaalibwa ekisajja emmongwa. Omanyi ka mbabuulira ekintu kimu buli kyokola mu nsi oba olimira baana b'okkubo bw'okola ekirungi mu nsi abaana b'ekitiibwa ky'okifunako nabo bagabanirako wakati naye buli lw'okola ekyekisiru mu nsi ebivumo by'ofuna n'abaana bo bagabanirako wakati. Omwana we yonna gye yafumbirwa oba yonna gye yaganza oba yenna gw'aganza ne bw'alikola ensobi ng'abaana abalala oba ng'abafumba abalala oba ng'abakyala abalala omwami agenda mugamba ebigambo bino y'obusiru bwa kitaawo ogenda kuba obulekawa. So si kibi okwogera n'eki ky'oyogedde nawa wookyogeredde n'abaani bookyogereddemu gw'oyinza obuteesaasira naye saasira ku baana bo naddala ab'obuwala bagenda okufuuka ekisekererwa bagenda okufuuka ekivumo mu bufumbo bwabwe. Nze singa nkeera n'empasa omuwala nga twasiimagana ne mpulira nti kitaawe Edi Mezaya yabbye embizzi. Bwe mpulira nti kitaawe Edi Mezaya yabbye embizzi ekitiibwa kyembadde mpa mukummaka wange ono ekitiibwa kyembadde mpa omukummaka wange ono kitandika okwesala. That's why nkugambye ebikolobero bya kitaawo mubigabanako kyenkanyi. Simon Muyanga Lutaaya saasira abaana bo. Nze we nakulira mu myaka gy'ekyenda walingawo omusajja yasomanga mawulire ku Radio Uganda bamuyitanga Tone Kisuule. Tone Kisuule yasomanga amawulire nanneegombesa okukolako ku mpewo either ya TV oba ya radio naye nayagala nnyo okukolako ku mpewo eddoboozi lyange ligendeko wala
olw'ebirungo bye yali ateeka mu mawulire g'oba obuweereza bwe, olw'engeri gye yali awulikika ku rediyo, mu butuufu yabeeranga muteeketeeke bulungi oba yabanga mweteefuteefu bulungi, nga yeewala okukozesa obukyayi, ebigambo ebiwemula, ebigambo ebikkakkanya. Kyanneegombesa okuba nga Tone Kisuule olunaku olwaleero abantu abali ku TV z'eggwanga be ba Simon Muyanga Lutaaya, nga mu wakati mu kwagala okulaga nti anafuya Bobi Wine olw'okuba bamuwaddeyo kasente, nga ayina ebigambo by'akozesa ku mpewo ebitali mu mateeka ga UCC. For real, mu UCC nga TV eraba abaana oli najja n'avuma omuntu, idiot, labagana agasiru, laba kiri kinnamawulire kyeripye ku mmotoka ya Bobi Wine, laba kino ekisiru, nzikiriza oli senior journalist era omanyi bute bakavalinga ebintu ebiyinza okubaamu amasasi, ebintu ebiyinza okubaamu obuvuyo, ng'ono bw'aba yabadde atudde ku mmotoka ya His Excellency Bobi Wine ng'ayambadde akajaketi ka press, wabadde omuwabulanga senior journalist nti bano si bateeketeeke bulungi ab'amawulire, mulabe kakati kino bwe kikola naye laba omusiru, look at this idiot, UCC oluvaawo nga munoonya bayeekolera bye mutagulira data, abaana bayogera bubi, abaana boogera kino na kino, nga abajega mubalese ku TV z'eggwanga bayonoona abaana baffe. Simon Muyanga Lutaaya neegombanga nnyo Tone Kisuule, kubanga buli muntu eyasunsulwangamu okgenda ku mpewo nga ba Tone Kisuule baabanga bansa. Naye ennaku zino kya nnaku nnyo nti ate abantu abaasoma amawulire si bansa kukola mawulire oba si bakugu kukola mulimu gwe baasoma. Simon Muyanga Lutaaya saasirako ku baana bo. Lwaki njogedde ebigambo ebyo? Abaana bo bagenda kutandika okukulaba ng'omusiru ne gye baafumira babalabe ng'abasiru. His Excellency Bobi Wine bw'alinnya ennyonyi n'agenda e Bulaaya nga batandika byalimu tebijjaako nakyemalira. Muhoozi ali ku gulawundi, yali masuuti ali Bulaaya. Bobi Wine bw'akomawo n'agenda ku gulawundi nti ebyo bye balimu era bya kisirosiro. Bannange Muhoozi ali eri asisinkana ba Kagame, yali ku gulawundi alowooza akalulu kajjako Museveni. Kakati mu baana bo oyinza okufaanana omusiru, oyinza okufaanana aboloboota taboya, n'abaana bo bakutunuulira kubanga terefayina bazibaako, n'abaana bo bakutunuulira ne bagamba mmenye ki, ndeke ki, ntwale ki, nsigaze ki, nsuule ki, nsigaze ki. Kubanga oli bwe yagenda e Bulaaya wagamba nti byalimu tebiri mu kujjako, tebisobola kujjako nakyemalira. Mulabe ali mu kutongoza firimu, mulabe ali ne mu baana be, mulabe ali mu bidongo ne ba General Megadi ne ba Sisamani bali mu Amerika bali mu kuyimba, ebyo tebijjaako nakyemalira. Muhoozi ali ku ground. Kati ate Bobi Wine bwadda ku ground, Muhoozi n'abaako waagenda nti oli atandise okusagula obuwagizi, yererere ono ye ali mu Kerere, ali mu Katemba n'ebirala alowooza nti abantu bajjako Museveni. Wow, masses tezijjaako Museveni, n'okugenda e Bulaaya tekujjaako Museveni okusisinkana abazungu. Then tubuuza nga gwe Ssaabagezi wa kuno ki ekijjako Museveni? Tekijjako Museveni. Kati kankubuulire, ensi entegeevu ebamu amakubo abiri agakutuusa ku booda oba agakusomosa lijoni eno kgenda mu lijoni endala. Katonga bwe yabotoka lwe twamanya omugaso gw'oluguudo lw'eggomba, Mpigi Gomba paka Sembabule okomewo ogw'e Masaka, gwegwo omugaso gw'amakubo abiri. Kakati n'okukyusa obuyinza oba okutwala obuyinza tosobola kubeesingira ku kkubo limu. Okukyusa obuyinza kubanga kukoleeza kando mu kibuyaga omungi. Akati k'ekibiriiti kamu toyinza kkeeyunulirako nga muli mu kibira. Singa empewo ekafuuwa oba omuyaga singa gukafuuwa,
nga tekannakoleza kando muba mugenda kusula mu kizikiza. Kati kya buvunaanyizibwa nnyo n'oba n'obubiriiti obusukka mu kamu nti akamu bwe kagaana okusaza kakoleeze waakiri akalala kanaasaza ko ne kakoleera kwe kutwala obuyinza. Bw'obeera n'ekkuba erimu omulabe bw'aligwamu n'alisaanyaawo then oba osigazza ki? Nzikiriza munnange okugenda Bulaaya kuyinza okuba tekuggyako Museveni, oba nzikiriza nti Masses ziyinza obutajjaako Museveni, naye ate ge gamu ku makubo agakyusa obuyinza ng'era twali tujuliddeko ku buyinza bwe gakyusa. Bw'oba weetegereza myaka gya 1980 Yoweri Kaguta Museveni yali yayagala dda okuyeekera Dr. Apollo Milton Obote oba yali yayagala dda okutuula mu buyinza nga pulezidenti wa Uganda, kubanga bwe baali bakyayeekera Idi Amin nga basinziira TZ, Yoweri Kaguta Museveni yalina ekibiina bakitanga Furonasa nga Dr. Apollo Milton Obote ne Major General David Oyito Ojoko DOO nga balina ekibiina ekyobuyeekera bakiyitanga Kikosi Marumu. Kikosi Marumu n'ebasinza ensumika n'erwanyisa General Idi Amin, naye olw'okuba ye Dr. Apollo Milton Obote yalina amagezi agabala ne basooka ne bateekawo Yusuf Lule. Yusuf Lule n'afugira ennaku 6 gy'emyezi 2. Yusuf Lule bw'afugira ennaku 6 okuva ndowooza mu 1979 then tugenda otutuuka mu 1980 nga bataddewo ate Binaayisa nga Binaayisa yatudde nga ye pulezidenti wa Uganda. Olwo lwonna bali mu kuteekateeka Obote asobole okutuula. Binaayisa ensobi gye yakola kutya Major General David Oyito Ojoko nti agenda kutwala obuyinza bwe n'ayagala amusindike nga ambassador oba high commissioner ku embassy ya Uganda mu Nigeria. Ebirango ne bitandika okuyitiŋŋana ku Radio Uganda buli luvannyuma lwa ssaawa nga waliwo akalango, nze Major General David Oyito Ojoko njagala obbategeezaako genda ku embassy eya Uganda mu Nigeria nga high commissioner. Genda ku high commission eya Uganda mu Nigeria nga high commissioner. Akalango kakomyawo ne bakuba akalanga akalala oba ne bakuba ebintu ebirala oba buyimbayimba mukuliko mwaka wo ne baddamu nze Major General David Oyito Ojoko kino na kiri paka lwe batuuza Obote. Naye mu kutuuza Obote Yoweri Kaguta Museveni teyakisanyukira, era ne mu kugenda mu kalulu yali akimanyi nti Obote yagenda okulangirirwa, kubanga chairman wa Ahmed Council Paulo Muyanga bali nnyo mu kimu ne Dr. Apollo Milton Obote. Yoweri Kaguta Museveni yagenda mu kalulu nga tazze kuwangula, wabula nga anoonya we yeesoosereza ku Dr. Apollo Milton Obote lutandika okukoya. Era okulonda we kwaggwa n'agamba ngenze mu nsiko babbye obululu bwa Siimoogerere. Mu bufunze y'okulonda teyakukozesa kujja kuwangula, naye yayagala kukukozesa ng'emmanduzo atandika okulwanagana ne gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote. In that what I mean, njogeza n'oluzungu lwange olungi, kyentegeeza mu kyo nsobola okukikkiriza nti Masses tezijjaako Museveni, naye ate ziyinza okuba tezimugjaako mu kalulu, naye nga bw'ozikuŋŋaanya n'ozigamba kimala tweyiwe ku nguudo twegugunge. Okuŋŋaanya Masses mu budde nga buno kulinganga okkuba engatta eyasiiwuuka eddagala, kubanga okuwawula akambe oba okukawagala kabeere shaapu, kubeera ng'okusiiga omuntu ebizigo omusiiwuufu asobole okusayina, oluvannyuma lw'okusayina n'omuwayira. Toddangamu okukkakkanya Masses, toddangamu okuzoleya Masses okuggyako nga tomanyi bya bufuzi na byafaayo bya Uganda.
ffe bamu abagamba nti tetudda mu kalulu naye okutadda mu kalulu tekitegeeza tetulina kusensitizinga bantu tetulina kubuusa bantu tetulina kuggulira bantu bwongo kyokka ate nga neriri ekkuba ery'omuzungu lyetaagisibwa nnyo munnange mu butamanyabo gwe tokimanyi nti omuzungu gw'ogamba nti Bobi Wine yeewojjolayo buli budde be bafuga ekonome yammwe be bafuga bajeti yammwe be baddukanya bajeti yammwe nti n'omuzungu bw'ogendayo n'alumisa Museveni obwavu agenda balumisa bannansi ng'abajjako emisolo emingi ennyo munnansi bw'alinyiiga alyerwanirira wano baddikteta mu Africa tebavaako lwakuba nti bali awo wakati si babi oba si babi nnyo wadde batunyigiriza naye tebatunyigiriza nnyo bavaako oluvannyuma lwakunyigiriza nnyo bantu lwakukakkanya nnyo bantu Sudaani y'e Katuumu ey'e Bashir bwe yaggibwako abuyambi bw'abazungu mwana ttwe ebintu ne bitandika okwonooneka n'erinnyisa eŋŋano ate ng'eŋŋano oba omugaati kyekyokulya ekisookerwako ekiri affordable n'omuntu omunaku mu Sudaani abantu b'omu Sudaani ne beegugunga oluvannyuma lw'okunyigirizibwa ennyo so kati njagala okutegeezaako okutwala obuyinza olina okubeera nga Ronaldo asambisa amagulu abiri asambisa okwa ddyo n'asambisa okwa kkono era amagulu ge gonna yagatraininga bulungi nga genkana amaanyi nti waazi bwagifunisa omugulu gwa kkono okuteeba goolo agukozesa ate era bwagifunisa okukozesa ogwa ddyo agikozesa kakati munnabyabufuzi omutuufu ng'ayagala okutwala obuyinza azannyisa amagulu abiri lwakuba mu kuzannyisa amagulu abiri wabeerawo abamusika ate yalizannyisizza ddyo wadde ateebye ate yaliwoomye nnyo goolo eyo singa agiteebesezzakko n'ekirala omanyi bagamba kyesikkiririza mbu opposition luba ludda oluwabula gavumenti lwakubanza zisibiri ku ludda luwabula gavumenti ndi ku ludda luvuganya gavumenti era olwagala okusuula gavumenti bw'ŋŋamba ndi tuli ba ludda oluwabula gavumenti sinze nagiwabula okutta liita Nabukenya sinze nagiwabula okutta Olanya sinze nagiwabula okutta Ichuli sinze nagiwabula okutta Kaweesi sinze nagiwabula okutta Dani sinze nagiwabula okutta Yasini Kawuma sinze nagiwabula okutta abantu besse sinze nagiwabula okubba amabaati sinze nagiwabula okulya ssente z'abasirikale nze nnwanyisa gavumenti naye nga we mutuyita abawabuzi ba gavumenti kati naawe oli ku ludda oluwabula abawabula gavumenti oli ku opposition evuganya gavumenti bw'ovuganya opposition evuganya gavumenti oba owabula ludda oluwabula gavumenti otulaga totwagala kyokka ate ojja ne structures ze tulina okukozesa buli kye tukololaga tokyagala buli Bobi Wine kyakololaga tokyagala kyokka ate ojja ne structures z'alina okukozesa mukazi mujja bw'aleetanga emmumbwa ng'olinamu olubuto lw'abalongo ate nga ye yalemwa okuzaalamu omwana n'akugamba nti eno emenya giveeko ndeese emmumbwa ya luwaluko eno emenya giveeko kati bw'endeese ey'oluwaluko ejja kukuyamba okuddukana oba osanga bw'onaddukana ojja kuba omenya mukwano emmumbwa togikozesa emmumbwa eyinza okuba lwerumba olugendo okukutta kubanga ye akirabe nti eno gy'oli mu kukozesa lye bayite ettuufu ate nga bw'ofuna ettuufu ye tekimukolera obusika tebudda wakaawe n'ebyobugagga byonna bagenda biwa ggwe Nnaalongo muganzirwazza ye kaddulubaali mpaawo kaagenda kufuna kaakati mujjawo ng'oli lubuto takuwanga amagezi gonna tubuuza mukwano ng'olumirirwa nnyo ekigendererwa kyo mu kulumirirwa gw'otayagala gw'olagadde ensi nti toyagala gw'olagadde ensi nti is an idiot ekigendererwa kyo kyekyaki oba kyekiriwa omuntu atakwagala ndabagamba
bw'obeera n'akabina ng'oli kiwalajjana nti kirina akabina naye obugulu, bw'obeera n'ebbeere omutima gw'embogo nti wadde nga kirina bbeere naye emimwa, bw'obeera n'amaaso kigamba galimu endali, kwegamba ye omuntu atakwagala ogugwe guba gwa kukiyanga. Kati noono ogugwe gwatukiyanga. Bobi Wine ali Bulaaya tebijjako gavumenti ebyo. Ninga ne Museveni yagendanga e Bulaaya okusaka obuyambi oba okunafuya gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote n'okulagerera byayo. Wakuba ekyenjawulo ekyote ebisinga ate ye Museveni yabikolanga kiteeke ku Dr. Apollo Milton Obote. Museveni yagendanga mu masses oba yagendanga mu maka g'abantu okusabayo abalwanyi. Kakati muganda wange oluusi buli lwa Sunday mbaawo wane waka Simon Muyanga Lutaaya ojjanga ne tunyumyamu ku byobufuzi eby'ekikulu ebitali bya bukyayi, ojjanga ne tunyumyamu ku byobufuzi eby'ekikulu ebitali bya bukyayi. Bwe njogera bwentyo nze nsobola okugamba Museveni musajja mugezi, kuba singa muyita omusiru olonze gwafugidde obumbula emyaka 37 mpite ki. Ekyo nsobola okyogera nga seekweserwa kubeera nabaga nti amagezi agakozesa mu bya kisiru. Kakati naawe ojjanga ne tunyumyamu ku politics ow'ekikulu ow'essajja kikulu to give credit where it is due. Towalananga kuggwerayo. Nze mpalana baby cool naye akimanyi nisimuwalana kuggwerayo. Bw'akola ekyamakulu ngamba yes kino kirungi, bw'ayimba oluyimba olulungi nga yes omusajja atukubye tune. Oyo Kenzo tetweraba mu bwenyi, alinga ng'omusota ninga ng'omuntu buli asanga munna ayagala kumuluma naye alina ekiyimba ky'ekipya. Boda balipira boda taratara neera nagambye yes kyatukubye ngoma y'amaanyi nnyo. So that is politics. Bw'alina okubeera give credit where it is due. Buli lwona criticizinga nga Bobi Wine ku kyakoze kyakuŋŋaanyiza masses tebijja ku gavumenti, ng'ate ne gw'oli mu kutembeeta yakuŋŋaanyiza masses, munnange ogenda kuba ovuma gw'oli mu kutembeeta. Bobi Wine ezo crowd zaakuŋŋaanya simuli. Simuli aba bajja okumulaba bajja kulaba muyimbi wa ggwanga. Abayimbi tulina bameka? Twalayo ku Kamiiri ne bebekulu atambula ate nga baali ku level mu musically batwaleyoko. Twalayo Kamiiri bw'aba Bobi Wine okuŋŋaanya abantu abo yabakuŋŋaanyiza ng'omuyimbi miliyoni waali, Baby Cool waali, Dirisa Kenzo webali, n'abayimbi be twalitadde ku minzaani y'emu ne His Excellency Bobi Wine webali. Yekibuuzo ekirala gwe tewaali yagadde kubeerako nga His Excellency Bobi Wine studio weeziri, ba producers weetuli. Nja kukolera oluyimba olulungi nga nze nduwandiise, tulabe oba osobola okufuna amaanyi agakuŋŋaanya abantu abanti bazze kulaba muyimbi. Oba ntegeerayo eri etya? Firebase Entertainment ekulemberwa manager John tennawanika ku bbaana yonna nti Firebase Crew Entertainment egenda kubeerako mu kibuga ky'Embalala oba ekye Fort Portal. Era tonnawulyako kalango kandawuso oba Katadias Katumba nti abantu be Butambala, abantu be Mbalala, abantu be Mubende, abantu be wa Bobi Wine ajja. No, tewannabaawo kalango k'abantu be 40 abantu be Mbalala. Bobi Wine ajja ne Firebase ye yonna awerekeddwako n'Obianiri, Phantom Ruvins, Banjomani, Mickey Wine, Daxi Vibes, Ezex Birangirangi, Pastor Parrot n'abalala. Wabula abantu bazze nga bakimanyi nti bagenda kulaba Kyagulanyi ng'era ekiranze bakiyita National Unity Platform Stock People Power nti zigenda na kuggulawo offices zaazo ez'ebyobufuzi si ndongo. Era walabye abantu abalindirira His Excellency Bobi Wine ku Muyanga afulume batere bamulabeko bali ne bajjako radio nga Bobi Wine ali mu kwogera. Bobi Wine mu kujjako radio y'Embalala yabadde tali mu kuyimba, yabadde tali mu kubalaga, nedda si bwe gwabadde mu kujjako radio Embalala gwe basaze ku mpewo yabadde muyimbi.
Wopisi gye baguddewo embalala yabadde ya Firebase oba yabadde ya National Unity Platform Stock of People Power. That's why nakugambye bw'oba oyogera saasirako ku baana bo. Ofaanana aboloboota taboya. Ofaanana ng'akologamu na mu bisejja. Ofaanana ng'olubuuya mu ntegeera buli lw'oyogera. So bw'oba oyogera beera mwegendereza ate n'ekirala akasengejja. Sengejja nnyo ebigambo bya otherwise ogenda kufuuka omusiru w'ekyasa. Bobi Wine yakuŋŋaanyiza crowd ng'omuyimbi naye ate Firebase si ye yalangiridde omukolo ogwo era teyawerekeddwako bayimbi bonna era babadde tebaggula ofiisi za Firebase wabula eyalangiridde omukono ogwo yabadde National Unity Platform ekibiina ky'ebyobufuzi era ne ku radio kwe yayogeredde yabadde ayogera ku byobufuzi ne gavumenti n'etuuka okuggyako leediyo eyo ku orders. Era babadde bamulindiridde bweyo babadde balindiridde Bobi Wine munnabyabufuzi sono agenda okubayimbiramu. So next time nga tonna siriwala ng'akozesa empapula z'amawulire ezayitako okwesangula emabega. Think beyond your box, your empty box. Oshegedde mukama wange anamanya akabwa akalambi kakulamba bwe kakuwalanira ku mutala guno ne bwe kali kusankumula kali kuwalanira kakabwa akalambi. Kati ono alinganga akabwa akalambi twalinanga akabwa eyo mu kyalo ewa Ssaalongo Kabanda busukka kkubo n'ewaffe abantu b'e Butambala ewa Ssaalongo Kabanda mumanyiwe wabanankabirwa bamawejje Nakato Kabanda bani bamawejje ne bayawe bannanyanzi ewa Muzeyi Kabanda mujjukirawo walinga wakababa akayitanga mayu nga kali kalambanze nga kali kajoonyesa nze bwe kansanga emugga Kangoba bwe mba mpite ewaabo waako Kangoba ne bwe kaba kayita ewaffe era kafuba Kangoba enve mu lujja lw'ewaffe waakiri nnyingire mu nnyumba. Kati ono alinganga akabwa akalambi. Bwana mulenzi yalamba His Excellency Bobi Wine buli budde ayagala omutambulirako buli budde ayagala omwevugirako naye okwevuga si kibi singa teweevugira mu mmotoka etasiba. Njagala okukutegeezaako Bobi Wine gw'oli mu kwevugirako olunaku olwaleero nze mmulabange mmotoka etasiba ojja kugyevugiramu onyumirwe kuluuzi naye kuluuzi eyo gyegenda okukusuula naawe tomanyiyo. I can understand olina stress omusajja alina stress naye Bobi Wine teyali part of your stresses. Si yali cause ya stress zo si yali entandikwa ya stress zo. Mu stress z'olina lwe bakuba akalulu ekaliro wasigaza amabanja kubanga wagenda mu kkooti owaabira akuwangudde ow'ekitiibwa omulamuzi n'agamba bwe baakuwangula mu mazima na bwenkanya era liyirira ono eyakuwangula omuwendo gwa ssente bwe ziti. His Excellency Bobi Wine mu bwa Sseruganda najja ekaliro ku fundraise basonde ssente okuwa obujunyi okuwa omukono poliisi n'ekuba ttiyaggasi era fundraise teyaliiwo naye Bobi Wine yakuwa miliyoni 3 otandikireko. Okijjukira bulungi amabanja gakufuukira amabanja n'otunda ennyumba yo. Mu kutunda ennyumba yo mukyalawo n'anoba ezo zonna stress. Mukyalawo mu kunoba nga tolina woosula n'otandika osulanga mu loogi. Mu kusulanga mu loogi olwaliro tolina zisasula loogi. Loogi nnyingi ze bakubanjamu era loogi nnyingi mwe bakwatidde ebibye ebitonotono. Loogi mwe bakawambira laputopu zo sizibala ate zibeeko laputopu zo naye laputopu z'emirimu. Nga munnamawulire alina okubeera informed alina okukeera okugenda okukola alina okuba ne gadgets ezimusobozesa okuleetebwa okumanya. Loogi mwe bakawamba taabuzi zo
ezo nazo sizibala kakati nsobola okitegeera olina stress amabanja omukyalo okunoba okusula mu loogi ng'ate ne loogi ezisinga bakubanja nsobola okitegeera olina stress naye mu stress ezo z'olina temuliimu neegi His Excellency Bobi Wine gye yakuleetera temuliimu neegi His Excellency Bobi Wine gye yakuleetera n'ensaba nno mu bukkakkamu obungi ennyo togwira ddalu bataakuloga kino ky'oli mu kukola kubanga okugwa eddalu n'oligwira ku bantu abataakuloga noonya abantu abatuufu ab'okugwirako eddalu ate tovumaganya Kabila mwova era tovumaganya na maka mwova nti baazaala akasodookiyo nti baazaala ekiwottononwa nti baazaala engajaba otherwise leero nzize ndi mukkakkamu nzize ndi mubuulirize naye lwendidda nina byentegeseeyo okwasa genda mpola speed control kano kankayisizeewo muganda wange Zexibirangirangi kulikayo mu sho nayagala sho yesooke gwe nemena gibikka na mboozi ndala yonna osooke weeyagalire mu wiiki yo osobola osooke weenyumirize mu kukulako naye ab'amawulire abo Zexibirangirangi bakozesa ensobi Zexibirangirangi mwana wa taata weegendereze nnyo ab'amawulire omuwala oyo ekibuuzo kye yakubuuza Natalia Oz kyesigenda kuddamu kuba kiyinza obutasanyusa bantu kyesigenda kuddamu era sigenda kiddamu kyogerako wali omuzannya konteputi kaadi nakugamba nti endwadde eddagala ly'endwadde ezisinga butamira ddagala Zexibirangirangi si buli kibuuzo nti kirina okwanikulwa eddagala ly'endwadde ezisinga butamira ddagala naye bw'ogezaako okuzimirya eddagala oyinza okwesanga nga zikuddidde n'amaanyi ate nga zikusaanyizaawo omuwala ekibuuzo kye yakubuuza yali akutadde mu katego waali mubuuza mu bukambwe obungi nti nzize wano kutunda sho yange kulanga sho yange oba kubalagawo wensobola kuyimbira wensobola kuyimbira oli maneja wange gwambuuza obadde olina omulimu gw'obadde onzigiddeyo anyway kankyogera ekibuuzo kye baamubuuza si mu bubi Zexi Natalia Oz yamubuuza nti muhoozi bwakuyita omuyimbira ogenda mu kutya kuba abasajja bali abatya n'addamu nti webiba bya ndongo ŋŋenda munnange endongo tenkugira terinaako okitege naye nga baali bali mu kwokya baali baagala kukwawula na His Excellency Bobi Wine baali baagala kukulabisa waali muzzeemu kimu nti nazze wano kulanga kivvulu kyange oba kutundawo musiki wange eyo gye nnayimbira maneja wange yabivunaanyizibwako si ggwe obadde olina omulimu gw'oyagala okunfunira oluusi abo be muyita ba promoters ate ba demoters kubanga bwe ŋŋenda ku show nga nina ekivvulu enkya mba ŋŋenzeeyo kunnyambako kupromotinga kivvulu kyange mu bufunze oyo aba mpise abeera promoter but in actual sense abeera demoter mwegendereze nnyo abawala b'amawulire abo era nga bwe mbagambye nti omuntu tabeera musiru yenna paako kyokopako kwali enisikini oyo gwennakoowa ekintu eki oluusi azira ab'amawulire nga ye atidde ebigenda omumubuuzibwa ng'alaba entegeera ye tegenda sobola kubyanikula kozesa enkola y'okubuuza otherwise abasajja bajja bakkalyayo ekigo toddanga ku interview nga teweetegese nze yeekolera itongwa mpozi ne kano kankayiseewo gwe gravity omutujju lwaki buli lw'obeera ne show esembedde togitunda na music oyagala kulandukiranga ku banno gravity omutujju olina oluyimba olutambula wadde lwakuwemula naye bye Uganda Museveni waatwagala ffenna olina oluyimba olutambula era olwo lwe watiimye nti ogenda kutongoza leka oluyimba lulange show
leka kweripa ku balala okwagala gwe okuyitawo ng'osteeka ebitoomi ku mannya ga banno. Leka kukakkanya abantu balala. Bw'oba oyagala okuwangaalawo, bw'oba oyagala okuba ow'akabi, yimba Gravity omutujja oli asola. Toli muyimbi mulungi naye oli mutungiriza atungiridde by'otungirira ne bitunda okusinga abalina ebyalaani ebirungi. N'ofunamu kasente n'otuuka n'okuvuga emmotoka gy'ovuga ng'oyita mu kutungirira. Naye munnango okwerippanga ku banno, okukkakkanyanga banno buli lw'oyinayo show, buli lw'onaabeerangayo ne show ovumera Ojja, buli lw'onaabeerangayo ne show ovume Diana, buli lw'onaabeerangayo ne show ovume Bobi Wine oba Chameleone oba Bebe Cool, mukwano yimba. Kubanga ebyo ebivumo togenda ate bireeta ku stage. Abantu we banajja mu kivulu kyo mu bungi bagenda kugamba yimba. Totunyumiza gaboozigo, va ku banno. Let them be. Gwolowooza nti ewakiseka singa waliyo edduuka lya spare limuse nga nnyinira omugagga. Ne waliyo okuvuganya okw'enjawulo, leka banno nabo babeerewo. Tobaddugalirako. Va ku banno okubasiiga enziro. Osobola okuyimba. Oyina ennyimba esoleeta abantu mu concert. Naye buli lw'obaayo ne show n'otambuliranga ku banno n'ovumanga banno Gravity omutujju yimba. Okulippiralippira abantu omanyi gye kwakkomya luli. Ewaffe nze nina n'emmotoka, okubeera n'emmotoka ewammwe nga ggwe wekka girina kikuwa moral authority okugenda ng'olinnyira buli muntu. Lekeraawo okulinnyira banno, lekeraawo okuwalampa banno, va ku banno. Leka show ye hypinge ng'eyitirawo ku kigambo muziki. Waba onaagireetamu ebigambo ndowooza omanyi luli ekyakkolwako. Bw'onaagireetamu ebigambo okyasobola okufuna abantu 15. Nze yeekolera itongo musiibe bulungi.